2026 sinziranga wano bulijjo okutegeeza nti kampu ez'enjawulo zeetala okufa wakati mu kulindirira okulaba ekigenda okuvaayo omwaka 2026 ekyekisuubiddwa okulabika nti kigenda kuvaayo naye akaseera kano nga tetunnaba kwolekera 2026 akakiiko atuliza ak'ensonga z'ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission kaakano kageze maaso n'okuba nti kalina meeting endala gye kayise era nga meeting eno eyitiddwa evudde ku nsonga ey'okuba nti waliwo abawakanya nate ennongosereza ezagenda maaso n'okuba nti zikolebwa mu ssemateeka akulembera ekibiina ekya National Unity Platform eriyo abawakana bagamba nti bemwakyusa nedda kati eriyo abagenda ne bateekayo okujulira kwabwe mu kakiiko ak'ebyokulonda nga bagamba nti no jjukira nti akakiiko ak'ebyokulonda ke kalina okola approval okukonamu stamp nti ssemateeka kyekyo kati olwadde kamaze okuleka nti kalangirira plan baagala okuadressinga kyoyinza okuyita objections raised against proposed amendments nupu ebaako enkyukakyuka zeekola mu ssemateeka waayo neziweereza eri akakiiko ak'ebyokulonda ne wabaawo abaawakanya ng'amateeka bwe gagamba era nga bwe ŋŋenda atuliriza okunnyonnyola jjukira nti emabega wabaddewo envuvumu ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zigamba nti ekibiina ekya National Unity Platform kitambuzibwa wakati mu butaba na ssemateeka ku bagenda maaso nokulabika nti batambulira kyokka oluvannyuma twategeera nti oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okukola ennongosereza mu ssemateeka akifuga baye batyo bagenda maaso n'okuba nti ennongosereza baali bakoze nga ssemateeka waabwe omujje bwe baali baagala labike baziweereza eri akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda okukonamu stamp era kitegeeza nti ssemateeka gwe bagenda maaso n'okuba nti basikira okuva omwaka ogwa2020 NUP beregenda maaso n'okuba nti ekyuka bamukolamu atuliriza ennongosereza ze bagenda maaso n'okuba nti baweereza eri akakiiko ak'ebyokulonda bakakasa nti ssemateeka omujja era okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform bo bagamba nti ebyabwe byonna ebyetaagisa mu kukyusakyusa ssemateeka babikola era nga bagoberera bulungi nnyo amateeka kakati nti akakiiko ak'ebyokulonda ke kalina okumaliriza byonna ebyagenda maaso n'okuba nti bisigala kati akaseera kano atuliriza akakiiko ak'ebyokulonda kageze maaso n'okuba nti kategeezezza nti kagenda kuddamu okuzisinkana abawakana abagamba nti ennongosereza atuliriza byongera okujja mu kaseera ng'ekibiina kya National Unity Platform kyakamala okugoba eyali ate deputy president mu kitundu ekya Buganda kyokka ng'ono era y'omu yavayo n'ategeeza nti mu ssemateeka w'ekibiina ekya NUP omukulembeze w'ekibiina talina buyinza bugenda maaso n'okuba nti bumugoba Matasi Mpuga Nsamba alumirizibwa okugenda maaso n'okuba nti afuna obukadde 15,000 okuva mu paalamenti mu mbeera ya Service Award NUP kyegamba nti kino kimenyera ddala amateeka era yali nguzi ewedde emirimu kaakati mu kaseera kano atuliriza ebyo ng'obitadde ku bbali ne tudda ku kya ssemateeka Leonard Mulekwa ye ssaabawandiisi w'akakiiko ak'ebyokulonda agamba bw'ati agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 18 Apuli omwaka ogwedde 2023 bafuna resolution okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga babategeeza nga bwe baali bakuze enkyukakyuka mu ssemateeka waabwe kati nga mu 7 Desemba omwaka gwe gumu oguwedde akakiiko kano ak'ebyokulonda kagenda maaso n'okufulumyawo notice era mu kufulumya notice kategeeza nti kaali kajja kugoberera etteeka ly'ebyobufuzi Political Parties and Organizations Act ery'omwaka 2005
mu tteeka lino akakiiko ak'ebyokulonda nga kali kaweebwa ebbeetu ogenda maaso n'okuba nti kalanga nga kabuuza nti bannange waliwo abakoze enkyukakyuka mu ssemateeka waabwe naye mu pabuliiki eyo waliyo omuntu yenna awakanya era kye baakola ng'ennaku z'omwezi 5 January w'omwaka guno ab'akakiiko ak'ebyokulonda nga balinda balabe waliyo omuntu yenna ayinza okuvaayo okuwakanya enkyukakyuka ezaali zikoleddwa ekibiina kya National Unity Platform mu ssemateeka waabwe. Kakati baba bali awo akakiiko ak'ebyokulonda kagamba baba bali awo nga bafunye abawakanya bano bali ba MS Baraka Legal Associates, Solicitors and Legal Consultants nga bawakanya nga bagamba nti ye balina bye bawakanya mu nnongoosereza ezaakolebwa mu ssemateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform. Akati waliwo meeting egenda maaso n'okuba nti etuusibwa ennaku z'omwezi nga 13 bagamba nti bano aba Baraka Legal Associates batuula n'ab'ekibiina n'abakakiiko ak'ebyokulonda kw'ossa abakulu okuva mu kibiina ekya NUP balabe engeri gye bayinza okugenda maaso n'okuba nti bagonjoolamu objections ebyo byali biwakanyiziddwa bannamateeka bano mu nteekateeka eyo y'okukyusa mu ssemateeka w'ekibiina. Tokategedde nti mu kaseera kano bino birabise okuba nga bibadde tebinnaggwera akakiiko ak'ebyokulonda bwe kuvayo ne kalangirira nti kazzeemu ne kayita meeting ey'okubiri. Meeting eno ey'okubiri egenze maaso n'okuba nti yetiddwa egendereddwa ng'okulaba nga abawakanya babannyonnyola obulungi. NUP egenda maaso n'okuba nti etegeeza bano abawakanya bannamateeka nti bye bagenda maaso n'okuba nti bakola babikola mu mateeka babannyonnyole babitegeere bulungi. Jjukira nti mu new amendment ezaakolebwa ekibiina kya National Unity Platform okuva ku ssemateeka omukadde oli gwe baagulirako ekibiina nga kikyali wansi wa Moses Kibalama, individuals abantu bonna mu kibiina kya National Unity Platform, individuals are prohibited from serving as party president, chairperson or secretary general for more than 2 terms. Hapo mu nkyukakyuka ze bagamba nti kimenya mateeka omuntu yenna okulembera ekibiina okumala ebisanja ebisukka ebibiri. Obanga oli chairperson oba oli secretary general ebisanja tebigenda maaso n'okuba nti bisukka bibiri. Era NUP egamba nti ssemateeka ono alina otandika okukola mu mwaka gwa 2026 newankubadde nga mu kaseera kano waliwo abamu ekiise bagamba nti twetagala bibeemu wabeewo ebikyusibwamu. Kyokka agali mu nkubu gagamba nti waliwo naddala abakanya obukulembeze mu kibiina kya NUP nga nabo bali mu NUP munda abaagadde okwekiika enteekateeka eno okukyusakyusa mu ssemateeka nti nga balaba ebyagenda maaso n'okuba nti bireetebwa mu nnongoosereza tebibakolera. Jjukira nti eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Matasi Mpuuga Nsamba y'omu ku baavaayo ne bawakanya enteekateeka empya mu ssemateeka w'ekibiina kya NUP nti omuntu okulembera ebisanja bibiri. N'ababaka ba palamenti baabategeeza dda abali mu kibiina kya NUP nti mu NUP eyo banaakuwanga tiketi okumala ebisanja bibiri byokka ng'ovaawo nga bakwasaamu omulala. Omu ku baakiwakanya ye Matasi Mpuuga Nsamba. Akati tutegedde nti tebinnaggwa akakiiko ak'ebyokulonda kazzeemu okuyita meeting akakiiko ak'ebyokulonda katuule n'abawakanya ku ssabakulu mu kibiina kya NUP okulaba ng'ensonga bazigonjoola. Inside story.